يا أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام مثل حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. Tumtendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Era ne tusaba okusaasira n'emirembe ibeere ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abooluganda abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza mu suratul Isra n'atugamba nti walakad karramna bani Adam. Mazima twasukkulumya era twagulumiza abaana Adamu. وحملناهم في البر والبحر. Netubasitula netubawa entambula ku lukalu ne ku nnyanja. warazaqnahum min at-tayyibat. Netutakoma ku ekyo netubagabirira ebirungi ebisobola okubabeezaawo nga balamu. wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Netubasukkulumya ku bitonde bingi bye twatonda olusukkulumya olwa waggulu. Etteeka eryo litulambika bulungi titewaliwo kitonde kyonna ku nsi kuno kisinga mwana Adamu kitiibwa. Ekitiibwa kyaffe ng'abantu kirina okubeera nga kikuumibwa okuba nti tewaliwo muntu yenna yeetantala kubeera nti amalawo obulamu bwo, oba okubeera nti ajolonga ekitiibwa kyo, oba okubeera nti ayingirira emaali yo bw'abanga talina lukusa lumukkiriza kubeera nti ayingirira emaali eyo. Era tekikkirizibwa omuntu yenna okubeera nti ayingirira famire yo. Ebyo byenjogeddeko omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bye yayimirirako ng'ali mu lusenyi olwa Arafat mu hijjatul wida, n'alangirira n'agamba nti abange mmwe abantu, inna dima'akum, mazima emisaayi gyammwe, wa a'radakum, n'ebitiibwa byammwe, wa amwalakum, n'emmaali yammwe, haramun, bya mizizo, ka hurmati yaumikum hadha, nga bwe mulaba emizizo egiri mu lunaku luno olwa Arafa. Fi baladikum hadha, mu kibuga kyammwe kino ekya Makka, wa fi shaharikum hadha, era mu mwezi gwammwe ogwo ogwa Dhul-Hijja ogumanyikiddwa obulungi teguli myezi egy'emizizo. Ya ayuha nnas, abange mmwe abantu, lakad da'ana al-Qur'an ila husni mukhatabati nnas. Qur'ani gye tukkiririzaamu ffenna gye tukakasa nti yava eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'eyita ku lulimi lw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, yatukoola okwogola ebulungi eri abantu obutabakkakkanya. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba waqulu linnasi husna, bwe mubanga mwogera n'abantu mwogere bulungi. Hatha al-amr, ekiragiro ekyo lam yakun maqsuran ala al-muslimin, tekikakata oba tekikoma okuba nti oyogera na musiraamu munno yekka, bali innahu yatanawalu al-kuffar, wabula nayo tubeera nga twogera n'abantu betakkiriza nabo mu nzikiriza zaffe, tulina okubeera nga twogera nabo bulungi kubanga baana Adamu. Yaqulu ta'ala, katonda waffe omulungi atutegeeza n'atugamba wala tujadilu ahla al-kitabi illa billati hiya ahsan. Bannannyini kitabo Abayudaaya, Abakristaayo, bwe wabeerangawo ensonga yonna gye mwogera nabo, temwogeranga nabo, temuwanyisiganyanga nabo bigambo okuggyako nga mukozesa ebigambo ebisingayo okubeera nti obulungi. Hadhihi hiya tarbiya al-islamiyya. Abooluganda abakkiriza, eyo yenteekateeka y'obusiraamu. Hadha huwa al-hadyu an-nabawi, okwekuluŋŋamya kw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Respected brothers and sisters in Islam, in the beginning of our khutbah, we have started with the Quranic verse that is found in Surah Al-Isra,
whereby Allah subhanahu wa ta'ala, He recommends or He emphasizes the dignity and the honor of a human being. Allah subhanahu wa ta'ala says, certainly we have honored the children of Adam. We have honored the human beings, and we provided to them transport both on the sea and on this earth. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, and we have provided them with the best of the maintenance, with the best of the provision. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, and we have given them a lot of advantage above many of our creatures. Brothers and sisters in Islam, that verse indicates that the children of Adam are respected. And that is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was standing in Arafah and he was giving his farewell message to humanity, he said, "O you people, verily your lives, your wealth, your honor, all of them are sacred. The same way this day is sacred. The same way the city of Mecca is sacred. The same way the month of Dhul Hajj is sacred." That one means that whenever we are as human beings, we should be happy that Allah subhanahu wa ta'ala indeed has honored us. There is no any creature on this surface earth that is having such a honor above the honor of a human being. And that is why Allah subhanahu wa ta'ala has called us that whenever you are addressing fellow human beings, please select the best approach. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Talk to people with dignity. Talk to people with courtesy. Talk to people with respect. And that is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he prohibited any kind of despise, any kind of undermining when we are talking to each other. That one is not only for the members of the Islamic faith, but it is extended even to members of other faith. That is why Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Do not engage yourself into a conversation with members of other faith, among the Jews, among the Christians, except that you choose the best approach. هذه هي التربية الإسلامية. This is the guidance of Islam. Brothers and sisters in Islam, إخوة الكرام, لماذا كل ذلك؟ لواجه الله سبحانه وتعالى n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam batulagira okubeera nga twogera bulungi n'abantu. liyaisha al-insanu azizan fi qawmihi, omuntu asobole okuba nti bw'abeera mu bantu be abeere mu bantu be nga wakitiibwa. Anaabeera atya ow'ekitiibwa? Aneeyagalira atya mu bantu be ng'olunaku lwajjo wamuvumye, olunaku lwajjo nga wamukakkanyiza. liyaisha al-insanu azizan fi ahlihi, bw'abanga musajja mufumbo abeere nga aweebwa ekitiibwa mu bantu be, naye mukyala wa n'amuwatya ekitiibwa ng'olunaku wajjo wakutte akazindaalo n'omukkakkanya. liyaisha al-insana azizan fi amalihi, ne bw'abeera mukozi ng'akola mu kitongole kyo, toyina kubeera nti ositula olulimi, n'obeera nti omukkakkanya, n'obeera nti omuvuma, kubanga yeetaaga okuba nti mukozi wa kitiibwa mu bakozi banne. ya ayuha nnaasi, abange mu abantu, mata asbaha sabbu والتحقير والاستهزاء وسائلا للدعوة بدعوى الرد على المخالفين. njagala kubabuuza, okukkakanya, okuvuma, okujeregerera gaafuuka ddi amakubo obusiraamu bwe bwatukkiriza okubeera nga tuyitamu okuba nga tukowoola abantu eri obukkiriza, nga twekwese wansi tituddamu abantu abo betafaanaganya ndowooza zaffe? alam yatikum adabu lkhilaf, abafa abakkiriza, badduaat, abasajja abakulu, bannannyini nsonga, temusomangako ku mpisa za kwawukana? Kyera bwe tubeera nga twawukanye n'omuntu, yajibu alayna an nahtadima almukhalif, tulina okubeera nga tusigala nga tukyamuwadde ekitiibwa. ya ayuha nnaasi, abange mu abantu, in lam takunu tastami'una ila hadha alqawl
bwe bibanga bye mbagamba temubiwulira bulungi falitasma'u ila qawli Zuhair ibn Salma njagala muwulirize ebigambo by'omusajja ono omukenkufu kwe bayita Zuhair ibn Salma yagamba ng'agezaako okudescribinga omwana Adamu yani yagamba nti lisanul fata nisfun wa nisfu fuadihi muganda wange gwampuliriza beera mwegendereza nnyo ku bintu byonna ebiyita ku lulimi lwo beera ng'oli mwegendereza nnyo ng'oyogera n'abantu banno kubanga olulimi luno kitundu ekikufuula omuntu Zuhair ibn Abi Salma agamba lisanul fata nisfun wa nisfu fuadihi olulimi lwo luno kitundu ku ggwe ekitundu ekisigaddeyo ekirala gubeera mutima gwo walam yabqa illa surata lahmi waddami ekisigadde tulaba mubiri tulaba musaayi kiba kitegeeza ki kitegeeza kubeera nti weekuuma olulimi lwo kubanga ekigambo kyonna kyogenda okubeera nga kifulumamu kigenda kulaga eddaala lyo lyotuuseeko mu bulabufu eddaala lyo lyotuuse mu kubeera nti otegeera yensonga lwaki si kikulu nnyo okubeera nti buli kiseera gw'okutta omuzindaalo si kikulu nnyo okuba nti buli nsonga yonna gw'ogyogerako newakubadde ng'olina obuvunaanyizibwa obugyogerako kubanga waka intara min swamitin laka mu'jibin wallahi waliyo abaana Adamu bangi nga basirise naye ng'okusirika kwabwe kujjudde magezi kyovulaba nti omusajja ono Zuhair ibn Abi Salma atutegeeza n'agamba nti waka intara min swamitin laka mu'jibin bameka boolabaawo nga basirise naye ng'abasajja awo senga babadde bakwogera baalivuddemu ebigambo eby'amagezi waka intara min swamitin laka mu'jibin ziyadatuhu au naqsuhu fi takallumi bw'oba tonnafuluma mu kigambo tusobola kujajinga tetusobola kumanya oba oli musajja mugezi oba toli mu bantu abalulibwanga abagezi naye kasita oyogera ziyadatuk okuteeka mu ddaala au naqsuk oba okukkakkanya fi takallumi kasita oyogera ya rijala al umma abange mmwe abasajja ba umma ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam mata asbaha an-nailu fi a'radi shuyukh wal mauta minhum manhajan lid-da'wa njagala okubabuuza mmwe empajiri wageza umma kyatandika ddi okuba nti okukkakkanya ebitiibwa by'abamashayikh abamu ku bamashayikh nga ne Allah subhanahu wa ta'ala yabajjulula dda lyatandika ddi okuba nti neeyo manhaji za da'wa lyatandika ddi okubeera nti kkubo mu makubo ge tuyitamu okubeera nti otuusa ensongayo hatta tahamtumuhum bishirk mutuuse ne kwakaseera okubeera nti bamashayikhi bammwe bamashayikhi baffe mubatuusizzaako okubanga nti abo bashiriki nti baafa nga tebali ku milla ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ne mutuuka okubanga ittahamtumuhum bilghabawa mutuuse n'okugamba nti baali babuyabuya ne mugamba nti baali boonoonefu mata asbaha dhalika ya ayuha nnaasi ebyo byatandika ddi mata kana dhalika manhajan min manhaji rasuli sallallahu alayhi wasallam ila da'wa kyatandika ddi era mwali mukiwuliddewa ti nabbi sallallahu alayhi wasallam yali akkakkanyizaako omuntu yenna bwe yali nga takwatagana naye mu ndowooza ya ayuha nnaasi iqra'u tarikh bwe muba mwagala musome ebyafaayo by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yawangaalira mu kaseera mu Madiina nga yeetooloddwa amasajja abannaafuusi lakinahu lam yanaala min irdihim teyakkakkanyako muntu yenna innahu lam yufassiquhum teyagambako nakugamba nti boonoonefu lakinahu sakata anhum yabasiriikirira hatta okutuusa yabeeranga ng'akolagana nabo mu nkolagana eno eya bulijjo abooluganda abakkiriza idha kuntum tadda'uuna annakum du'aatun ila Allah bwe manga yeefuuse manhaji gye mukozesa okwowoola abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala tiyakukkakkanya tiyakuvuma tiyakubeera nti muweebuula falitasma'u ila hadhihi al-aqwal njagala muwulirize ebigambo bino musajja omu w'amagezi yagamba adabul kalam dalilu aqlika ya fata muvubuka gwe okwogerwa obulungi mu bantu ebigambo by'okubeera nti birimu akawoowo ke kamu ku bubonero obulaga nti oli mutegeevu waggulu adabul kalam okuba nti ebigambo byo birimu akawoowo dalilu aqlika ya fata muvubuka gwe kyekiraga nti amagezi go waggulu matereevu fanzur kalamaka innahu almizanu beera mwegendereza ng'olonda ebigambo byogenda okugamba abantu kubanga eyo ye mizaani mizaani eyo abantu gye basinziirako okugamba nti bulijjo omusajja waffe musajja mulabufu
bw'onoobanga tutaddekawo mu bigambo byo abantu bajja kutegeera gwa woogwa. Yagamba nti man lam yaziduhu lilmu husna tasarrufin, omuntu yenna bwe mulabanga yasomako naye ng'okusoma kwe tekumuyambyeko kubeera nti yeeyisa bulungi, dhalika mru'un fi aqlihi nuqsanun, kakasa bukakasa nti omuntu oyo mu kutegeera kwe mulimu obukendeefu. Abooluganda abakkiriza, ensonga gye tuliko olwaleero, tewaliiyo kitundu kya bulabe mu bitundu byaffe nga kitundu kye bayita lulimi. Yensonga lwaki obusiraamu bwajja ne butukuutira nnyo okubeera nti tukuma olulimi lwaffe mu bantu baffe tubeere nga twogera bulungi. Oba omuntu okusinga ekitiibwa oba ng'ali wansiiwo okakasibwako mu busiraamu okubeera nti omurespectinga. Brothers and sisters in Islam, I was asking myself several questions. One of them is, since when did despising, ridicule, undermining became one of the ways that we can use to call people towards Islam? When did it start? When did it become one of the approaches of Islam that when you want to draw your point home, you need to despise others, that you need to undermine them, that you need to show that it is only you who went to school and others didn't go to school? Since when did it start? If that is the case, please, you have to know that the composition of a human being is categorized into two. One, it is your tongue. So watch your tongue. Please be mindful that any statement that you utter, you are going to fight and struggle to retract it, because it has gone. It has already caused the damage. Therefore, it shall be so difficult to you to retract it, even if with a public apology, because you have already affected the minds and the feelings of people. So your composition as a human being, it is divided into two. One is your tongue, and the second is your soul. So please be mindful about that. The second question is, since when did it become one of the manahij, one of the approaches of Islam, that when you want your point to be understood, you need to show that you are the only person who went to school, to an extent that you abuse your fellow sheikhs? When did it start? To an extent that even the dead ones are not spared? Subhanallah. When did it start? If that is the case, then you need to know that adabul kalamu dalilu aklika ya fata. Please know that good choice of the statements that you use, it is an indicator that you are okay mentally. You are okay upstairs. So be mindful, be selective of the statements that you use when you are addressing people. Why are we saying that? Man lam yaziduhu al-ilmu husna tasarrufin. Whenever you see a scholar, whenever you see someone who went to school, but his knowledge has not helped him to try and improve his conduct, then you should know that he is having some issues with his understanding. Brothers and sisters in Islam, Ya abna al-ummah, all the children of ummah, limada inshaghalna bi akhta'i ghayrina wa taghafalna an akhta'ina. The third question, lwaki tufuddeyo nnyo ku nsobi z'abalala ne twerabira ensobi ezaffe? Alam ta'lamu anna al-kamala lillah, mwe temukimanyangako nti obujjuvu bwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka? Naye gwe ekiseera kyonna onoonya nsobi z'abalala, wozitegeerera n'ozitwala ku muzindaalo, wozitegeerera n'ozitwala mu public. Wallahi abantu bangi bamanya ensobi zo, naye Allah subhanahu wa ta'ala akyakubikiddeko obukkiriza. Olunaku bwe lulikeera nga mu hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam gye tugenda okwogerako, Allah n'akubikkula, ate bangi Allah ababikkudde, togenda kuddamu kufuna wonywa mazzi. Abooluganda abakkiriza, isma'u liqawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nsaba muwulirize nange ebigambo bino, ebigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Qala sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yagamba, ya ma'ashara man aslama bilisanihi, owange gwe eyasiramuka naye nga olusiramukira ku lulimi, anti wagamba la ilaha illa Allah muhammadun rasulullah,
anti ojja mu kusaala anti osiiba owange gwe yasiramuka naye ng'obusiraamu bwo kumanyikiddwa ku lulimi walam yufdi al-imaanu ila qalbihi naye nga bambi okukkiriza tekwatuukira ddala mu kifuba kyo la tu'dhu al-muslimiin temunakuwaza basiraamu wala tu'ayyiruuhum tembateekako obumogo buli kaseera onoonya obumogo bw'abalala wala tattabi'u awratahum temunoonya nsobi zaabwe fa innahu man yatatabba awrata akhihi al-muslim omuntu oyo abeera ng'obuvunaanyizibwa bwe kabwefubeewe amutadde mu kuba nti anoonya obumogo bw'abalala tatabba allahu awratahu katonda naye ajja kunoonyayo obumogo bwe waman tatabba allahu awratahu katonda yenna gwanoonya obumogo bwe yufdihuhu walau fi jawfi rahlihi allah asobola okumuweebuula newakubadde nga ali wakati w'abantu be ya ayuha nnas abaagemu abantu ittaqu llaha fi awrati nnas mutye allah subhanahu wataala mubogo mu abantu omuntu yenna bw'abanga asazeewo okubeera nti yeekweka okukola akamogo oba okukola ezambi lyonna bwe n'obeera nti olimanya maalaka tabuthuhu ala nnas lwaki ogenda ng'okisaasaanya mu bantu abooluganda inna sitra wajibu okubikkirira abasiraamu bannaffe ekyo kitukakatako ffenna ya ayuha nnas abangemu abakkiriza isma'u lima yali qabla an antahiya bihadhihi alkhutba njagala okumaliza khutba eno n'ebigambo bino yaqulu ahadu alhukama sajja omu w'amagezi yagamba yujibuni ashkhasun silahuhum alaqlu walaysa allisan bannaye nze neegomba nnyo abantu ng'ekyokulwanyisa kyabwe eky'amaanyi magezi wabula si lulimi lwabwe wa darbatuhum alqadiya nga nokkawuto yaabwe lasitikaadi yaabwe gye balina gye bagenda okubeera nti bawanguza omuzannyo asamt kusirika walayisa kathratu lkalaamu si kuyitiriza kwogera bigambo bingi irfaa kalimatik situla ebigambo by'abantu babiwulire wala tarfaa sautak nekakkanya eddoboozi ly'omu maaso g'abantu falmataru huwa allahi yunbitu lward ekimeza ebimuli ebeera nkuba walayisa raad si kubwatuka kwa ggulu badde nsaba ebigambo ebyo tubeere nga tubifunamu ekyokuyiga ebigambo ebirala sajja ow'amagezi omulala yagamba iyaka wa dhammu ahadin la bihadrati wala fi maghibi muganda wange weewale nnyo okuvuma abantu weewale nnyo okukkakkanya abantu oba weebali oba tebaliiwo ku lwaki falaka fi islaahi nafsika shughula olina omulimu munene nnyo gwe okwetereza lwaki omala ebiseera ng'oli mu bantu yensonga lwaki abooluganda abakkiriza njagala nnyo mu khutuba yaffe eno ey'olwaliro tukifunemu ti olulimi lwaffe luno tulukozese bulungi lwaki omusajja ng'ali mu maka ge bw'abanga alina omukyala w'ensobi yonna yonna gy'akoze amukkakkanya lwaki kyatuuka era befaanaganako bwekyo lwaki omukyala mu maka bwe wabanga waliwo obutakkanya ne bbaawe ensonga azitwala mu mawulire lwaki omukulembeze akwata omuzindaalo nakkakkanya abo bakulembera era lwaki bw'abanga allah subhanahu wataala yakugerera nga gwe nannyini kitongole buli mukozi yonna yonna omukkakkanya abooluganda tuddeyo walakad karramna bani adamu kati tunuulidde madaala gaffe ffenna allah subhanahu wataala yatugulumiza faqiruhum wa ghaniyuhum omugagga n'omwavu innahu muhtaramun amaama allah maaso ga allah subhanahu wataala omuntu oyo wakitiibwa ate oyinza okulaba omuntu wallahi n'omukkakkanya olw'ennyambala ye olw'endabika ye naye nga nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba rubba ash'ath akbar law aqsama ala allahi la abarrah oyinza okulaba omusajja awo nga tafaananika enviiri ze sinsanirire agubaasidde naye ng'omusajja oyo alina ekifo mu maaso ga allah subhanahu wataala senga alayira ng'alina kyasaba allah subhanahu wataala allah kita ittaqu llaha fi aradi nnas bannange tutye allah subhanahu wataala mu bitiibwa by'abantu. Brothers and sisters in Islam, as I wind up the khutbah, our khutbah is about the sensitivity of using our tongues. We are living at a time whereby people have used the microphones, people have used the public platforms to ridicule, to undermine people. That is not an approach of Islam. Islam had taught us to accord respect, to accord honor to each and every human being. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, after asking the question,
Why have we given a lot of time to finding out the weaknesses of others and we forget our own weaknesses? Ya Akhul Kareem, my brother, you are not perfect. Wallahi, you are not. Al-Kamalu Lillah. Perfection is only and only a principle of Allah subhanahu wa ta'ala. You might look at my own weakness and you choose to take it out. But the day Allah subhanahu wa ta'ala will expose you, you will be no more. That is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says. Ya ma'ashar man aslama bilisanihi. Oh, you people who entered Islam just with their tongues. And faith did not penetrate down into your souls or into your minds. La tu'udhul muslimin. Please, don't revile believers. Wala tu'ayyiruhum. Don't spy on them. Wala tattabi'u awratahum. Do not expose them. فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ أَوْرَةَ أَخِيهِ مُسْلِمًا. A person who is major concern, who is major effort, is to expose the weaknesses of others. Once you make that one your major emphasis, تَتَبَّى اللَّهُ عَوْرَتَكَ. Allah can also expose you. And the day Allah chooses to expose you, it shall be no more. It shall be amidst your own people. We have seen it. We have seen it. We have seen some people who have misused this microphone to despise people. Wallahi, today, they have been known to be corrupt. They have been known to be dishonest. They have been known to be unreliable. Brothers and sisters in Islam, my emphasis in this khutbah is that let us have mutual respect amongst ourselves. Finally, let us invest a lot in the mental understanding than the use of our tongues. Let us invest a lot in that. Let us invest a lot in silence that is full of contemplation rather than thinking that on each and every matter you have a comment. It can't be like that. Finally, brothers and sisters in Islam, in a family setting, why is it that when your wife, you have a misunderstanding with your wife, you take the matter public? You undermine, you violate, you do some kind of domestic violence? Why? Why is it that when you have a misunderstanding with your husband, you go public? Since when did the media, the public media, became a platform that we should sort ourselves the public or the private matters? It cannot be. Brothers and sisters in Islam, alhamdulillah, you are privileged. Allah subhanahu wa ta'ala has made you the boss. You are the CEO of a certain company. But you do not have the right whatsoever to despise your employees. No, Allah, you don't have that right. They are human beings on the same equal footing like you. If you are the leader in a community, you do not have the right to undermine the followers. Not at all. At the end of it, I remind you, وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. The bottom line is, we are all respected, we are all honored before Allah subhanahu wa ta'ala. Let us respect each other. That is the way to go, so that we can have the mutual cooperation, so that we can have the best way how we can sail through this world and on the hereafter. Bi-idhnillah, Allah grants us paradise. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بارك لنا في أمورنا، اللهم بارك لنا في أمورنا وافتح علينا فإنك خير الفاتحين، وارحمنا فإن خير الراحمين، وارزقنا فإن خير الرازقين، ونجنا برحمتك من الكرب العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.